Ensonga za Fred Lumbuye ababaka ba Nuupu bazikwasizza maanyi. However, Martin mbu akasente ke baasaba tebanababiranga baka disclosinga naye nga akasente kangi. Amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX media wane tuba ne updates buli lunaku buli ssaawa. Story ogira wetugikolera naye ng'ekisingira ddala okubeera ekikulu wano ku SMX media. Stories zaffe tuzikonvertinga data waleme kubeera ng'agenda mungi gw'abeera alaba stories zaffe. So bamika nkusaba subscribing wano ku SMX media tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Sooka na birthday wishes naye nga olunaku olwaleero. Emmanuel Mukisa, happy birthday to you Emmanuel Mukisa olunaku lwa leero. Ne Mugabe Lucky Katwire, happy birthday to Mugabe Lucky Katwire, happy birthday to you beba SMX Kings betwina olunaku lwa leero. Mbadde ku story ya Fred Lumbuye nga nkutegeezanga ebintu bye bikyagendera ddala maaso wadde bugumu abantu balinganga bagenda balijjamu naye ate ababaka ba Nuupu bakyayongera okubeera nga bateekamu amaanyi. Honorable Nkunnyingi Muwada ono no honorable wange, yes ye mubaka wankiikirira mu parliament kubanga nze nva mu kitundu kye bayita ekya Dondo East. Bobi Wine yali akiikirira we yavaayo n'ateekayo Honorable Nkunnyingi Muwada, Minister wa Foreign Affairs mu shadow cabinet mu parliament. Nera ng'ono ensonga za Fred Lumbuye akyazikwasiza maanyi kubanga olunaku olw'eggulo babadde ne meeting ne balooya ba Fred Lumbuye abawerera ddala 10 oba legal team ya Fred Lumbuye, naye yakubitaddemu engatto n'agenda Istanbul Turkey okubeera nga akwasaganya ensonga ya Fred Lumbuye. Baagala kumanya exactly Fred Lumbuye ki ekimuliko bamutaddi mateeka kige yamenya naye nga akasente naye nga waliwo akasente ke batannaba kubeera nga badisclosing akeetaagisa okubeera nga basooka okusonda oba okusasulayo, then nsuubira Fred Lumbuye asooke bamutte okuva mikono gya Turkey then bamukwasa oba gavumenti ya Uganda. So ne bannayuganda we bati abalisinzire mu kibuga kya Istanbul Turkey njogerayo ng'eyali alinnyeeko ku nnyonyi naye Mukama Katonda nsaba ontaase nange ninnyeko ku nnyonyi ngenda okwogera ebitundu bino nga nali mbibaddeko. Abannayuganda abawangalira mu Istanbul Turkey nabo bekozeemu omulimu bonno bali mu kubeera nga beekalakasira kuba okwekalakasa kwabwe mu nsi naddala eziri developed tekubeera ng'okweno ewaffe Uganda. So bo basobola okwekalakasa mu mirembe ne bakwata bukwasa ebipande n'ebisigadde ne buteekako oba n'owemulugunya ku ekyo kyonna kyoyagala okubeera nga wemulugunya. Saawa yonna osobola okubeera ng'okikola, osobola okwekalakasa ng'oli muntu omu oba babiri oba mu gurupu, oluusi ne poliisi etera okubawa obukuumi nga bali mu kubeera nga beekalakasa. So ne bannayuganda bawangalira mu kibuga kya Istanbul Turkey bali mu kubeera nga beekalakasa nga badimandinga Fred Lumbuye okubeera nga ateebwa. However, walina ku SMX media updates za Fred Lumbuye zonna nze ngenda beera nga nzikuwa. Kyolina okukola kiri simple okubeera nga osubscribing wano ku SMX media updates zonna ajja kubeera nga nzikwasaganya waneno nera nzikuwe okuva waneno ku SMX media. MSSMX I sign out.